Amen. Boss, Lugambo mugobi. Gulu yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka. Leero akedde kuzisiba. Kati mbadde enzigala ekinabiro bwe ne zingoberera. Akozesa biki? Alina ekiveera kyo kiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki? Ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera. Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo. Buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba wantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Zidden Tile Center ku noti 753 noti 65 28. Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwisa enkola ya tap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsimu oba oli. Kati gwabadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Uganda Diaspora Culture and Tourism Event presents East Africa Culture and Tourism Expo Dallas, Texas 2023 from 1st to 4th July 2023. Registration fee is $250 and vendor table $500 payable at Postbank Uganda account number 11100370000790 or www.udcate.org and send proof of your registration to presidential@gmail.com. If you come from Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan, and DR Congo, this is your time to explore, learn, share ideas, discover new places, make friends, and have fun. For more information, call +256 7833 77999 or WhatsApp +197 279 91241. The East African Culture and Tourism Expo Dallas, Texas 2023 is powered by Nile Holdings, Postbank, and Teddy's Events Deco. What value do you add to your partner? Are you talking? When it we go kwogera, tutandike okwogera, tutandike okunyumya, tutandike okweyabya. Nze ndowooza kyensinza oyigamu leero abantu balekerawo olugambo. Ekintu ky'olugambo nekyo kiri very important. Abantu balekerawo olugambo. Abantu mulekerawo olugambo. Kuba olugambo lwe lusinza ovaamu ebizibu bingi. Teri mukazi agenda kutwala makaago mukyala nga mukazi gwonyumiza bbaawo byatakola kubanga yajja kujja byatereeza. Teri musajja agenda kusigula mukyalawo nga abeesinga ku information etaliwo, abeesinga ku by'omugamba mukyalawo byatamanyi, ye bwajja byamuyigiriza. So omukyalo ono by'omugamba ku mwami wo byazannyisa n'amutwala, n'omwami by'omugamba ku mukyalawo byazannyisa. So kiddayo wali tulekerawo oluki Olugambo mujje third parties muvemu ebyo sabanyize kankubire basenga era kankubire mama. Third parties are devils. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Eno edition ngenda dedicatingira omukolo Andrew Kyamagero in a very special way. Why? You're going to ask me why the same way he has asked. 2 weeks ago, we hit 100,000 subscribers. Congratulations. Yes. Much as abantu abasinga oluusi tebategeera byembeera ndiko, they don't know some things that I do and what, but you have been really a driving factor ku channel eno. I'm very humble. Especially mu inception one pushing nnyo n'ongamba nti Kasuku tukole ne bwoba oyagala buli lunaku tukole. Yes. N'osooka n'onzikiriza n'ompa freedom. Ne tukola kati n'otandika mpola okuŋŋamba kati kyusaamu wano tereezaamu kati nze ate sikyasobola kujja buli lunaku okitegeera. Tewazimba mutima abantu alazimba omutima oba okitegeera. So I want to thank you. You're one of the people who has contributed greatly to this channel. Wow, that's great. Ate gwe ekyo kisukka just views nekyeyongerayo. So
Bambi. Thank you very much. Yeah. N'abantu baffe twagala obbeebaza nti mwebale okusubscribinga, mwebale obutabuuka bulango, and ultimately mwebale kugaziya mboozi eno ne muweereza links zino ku bantu ab'enjawulo n'emikwano gyammwe n'okuwagira kuku wazzabanga. Siri mwangu nnyo nno kuwagira nenga kagundi okasibye obadde oyagala anti eno santaide andi mbeera ndowooza nti oba eno kanaakakoona ku skiini ngeri gyene mu t-shirt. So I was saying I'm not a very easy person to support because sometimes I can be a lunatic. Era oyina wonkubira no ng'akasuku kisusse negamba Kyamagero leero ndeka bulesi kireke kigende kisusse. But yeah, thank you very much. It's tolerance and understanding the vision you have. So me, I believe in your vision. Tuli bantu tetujja kwatagananga mu biseera ebisinga. Yes. Naye n'abatulaba, thank you very much. There will be a celebration, of course, with the usual team. Kati ye Kyamagero ebyo tabisobola. Si governor naye twagala kufunako we tutuula naye nja kukubira nino abasajja nga ba talk and talk show. Awo sijja kubaawo. No, it will be loud and it won't have rationale in conversation. No, just to celebrate. Not to discuss on camera. I cannot be sure that there won't be cameras. I don't trust unprecedented conversations. But I congratulate you. Anyway, kasito to congratulate you. Ebirala tudata. Temukuba ku lwali. Munyumye ebintu bitambula bitya akugambe nkulaba ng'osoma amawulire onsomera bulungi agalaba ewaka nvaako nawe Jenkins mukasooka mbotya. But I think the person ate goyinza okukwatagana naye amangu ye Eddie. I actually talk a lot with Sandy. I think he's more rational, he's grounded. Ate ekyokubiri muntu alina lens mwabala gye mutalina, like ebintu abiraba mu nkole ya kisajja kikulu etali ya lusaago. I plug with him naye ate tujja kuba tujja babowa. Sandy is like you. For so many times Sandy is a person ajanaga nti kasuku ekintu kino kye wakoze kigenda kulya, but you are my friend. Ngenda yimirira naawe tugwe ffenna naye ng'okitegedde nagana naye gwe gujja osembayo sidda gwakubiri n'omugana Sandy kitegedde tugende mu maaso n'alyoka afiirawo n'apulinga strings wano oyinza obutamula naye ng'agamba kasukungwa naye ne mukigguka ne mukivaamu. So he's also a very lovely person. Mulina characters eziri beziti musobola okukwatagana. Yeah, so it's coming to the end of the month, and as usual, every month, last time twakola end of the month. It was end of the month. As is the norm, we are with Andrew Kyamagero, omuntu wa wansi live. So Andrew is on Twitter. I don't know if most of you follow him, but you can check him out at Andrew Kyamagero. Are you sure? At Kyamagero Andrew. Nenga wano mu maaso eraga Andrew Kyamagero omuntu wa wansi with a blue tick. Yes. Verified account. So today njagala tuogere, there's something I want us to talk about with Andrew. Of course Andrew bajjano yatugobya wolokoso. Naga nti yetamusobola. Kati ebibye bwajja wano bibeera bizimba. Ebikuzimba. Transformation. There is a tweet you put out. And it caught my attention. Why? It's happening in so many homes. It's happening to so many people. It's a crisis, more like midlife crisis. But so many people opt to abandon the partners and move on than working on what is there. So he tweeted and said, "She's not what I married." How many times have we had this statement from married men? It's a statement that seems to imply that their partner has changed so much that they are no longer the same person they fell in love with. But here is the thing. Change is a natural part of life. We all change and grow, and sometimes that means that we don't fit into the same mold we did when we first met our partners. One of the areas where change is often most noticeable is in prayer patterns. As people grow and develop, their relationship with God can change. Maybe your wife used to pray every day, but now she only prays once a week. Or maybe she used to go to church every Sunday,
but now she prefers to attend Bible study. I was able to take that screenshot and I was like, how about we talk about that? And this time round, it's affecting men okusinga. Correct. Men, women are complaining that because naturally abachala bo bali tolerant. Nti osobola okubeera n'omukyala w'emyaka 10 ng'okola ebintu nga tobitegeera naye ng'olina mu kutandika akantu ke wamukola ne kamusigala ku mutima n'aga he's a lovely man. Naye ffe abasajja tukyuka with the wind. Tukyuka n'empewo. So how does someone handle the statement she's not what I married? She's not what I married. Ekisooka njagala okwebaza ennyo Mwami Kasuku wa Zabanga. Yes, sir. Conversation. I deal with a lot of men with our organization of Omuntu Awansi, and notwithstanding embozi the man kevyuji. But tunuulira conversations ezisinga eziri aligned in the recent past. Data yenaaliwo atulaga nti the breed of men we are having today is lacking an ingredient of communication. We don't know how to communicate. We don't know how to effectively talk. Expression. And as time has gone by, we have missed out on a couple of things. So she's not what I married. Chijambi into bibiri. One, it was a baby matrix. Nti omwala yafaanana bulungi nnyo luli ng'omukwana akulaga kyekiriko era n'okkiriza n'ogamba okay, I'm going to marry her n'otuuka n'omwasa bw'omwasa n'akyuka akyuka atya. Abasajja twagala nnyo ebitiibwa. Oli n'agamba nti omukyala wange afukamira ambuuza bulungi bw'aba ayogera nange tooni si yeri eyeewakiseka naye muntu mugufu ayogera. And I think one thing kyetubuusizza amaaso leero nti abasajja abasinga abali mu mabaala bafumbo. Yes, abasajja abasinga bali mu mabaala bafumbo. And the reason why kyeyongedde bwe kityo, men don't have venting mechanisms. Venting kyeki mu Luganda? Venting kwe kweyabya. Twabumbibwa ne kabira yaffe oba ne culture yaffe nti omusajja ali macho tayogera. Tavaayo n'agamba awanyigirizaamu nnyawo mukyala. Ye kyakola asirika busirisi era bwajjeno n'ayogera ne bano newaaye olina abaana babiri nti ye bakyasoma ye ng'ebbaala ogikedde saawa ng'eri nabo waaye ewaka eyo si wangu tewabeereka nomubuuza si wangu atya. You know, women change. Abakazi abo kati mwe Kyamagero mwesiimye wa mukazi wo sobola okwogera naye owange tawuliriza takola kino. Kati gyakoma okujja ng'ayogera ebintu ebyo alina ye kyamisinga ate nze kyembeera ndaba nti ebintu byonna mukyala we byakola ebimulemesa ewaka ono abimanyi abyogera kino. Nomugamba okay, now you seem to have figured out what the issue is. Oyogedde naye n'omugamba nti you know this is the issue I have. N'agamba atawulira. So we have a presumption nti omukazi tawulira naye ng'ate n'olumu n'abakazi bazibumu. That's a fact. Women at times are a whole tornado with a hurricane combined. But the problem with Viranti, she's not what I married. I was talking a lot to my men nti tuganya okupayinga attention eri bakyala baffe. Omukazi gwe wawasa ng'alina emyaka 25 bw'atuuka ku myaka 32 tagenda kweyisanga wa 25. Omwami akivugira waye sound akyali bulungi. Sound yali bulungi. Okay, omwami bw'asanga omukyala oyo akireeta eno anna ate nakireesa maanyi. Mujja tugumiikiriza abali ku channel eno turekodingi na tetulina studio yaffe naye ebintu ebimu tujja gendera maaso mpola mpola.
tujja kugenda tutereeza mpola kuba kati emirimu gy'omusajja tetusobola muga nti yimiriza emirimu gyo ate nno we tuli wajjira ddala wennyini but it's okay regardless we move so yeah omukazi gwe wasa ku myaka 28 tomusuubira nti anabeera n'emyaka 35 agenda kuba alina endowooza y'emu akuze akyuse obuzibu bwe tulina nti wakati wa 28 na 35 toyogedde naye we have not talked to our wives abasajja tuganye okwogera ne bakyala baffe wabula twagala nnyo okola kyebayita third party yeeriwa kanjogere ne mukulu we anaayogera naye nze we natuuka kati nabita omukazi yannemesa ewaka omusajja agamba nti ewaka ewuwe wamulemye taba musajja taba musajja ewuwe tewasobola kulema agamaka gago you ought to take charge and how do you take charge having these uncomfortable conversations nkoyo obujama wano nkoyo obujama nkoyo okuyomba gwe bulwenkomawo oyomba buyombi gwe obusungu obujjawa n'otandika okutakula n'agamba nze ekinyombya kye kino na kino na kino na kino and you sit and you start to map out all these different issues ezikateiringa relationship yammwe that you find peace kati kyetwerabira ng'abasajja nti leero nja kuva ewa Kasifa enkya ngende ewa Kiratiifa luli ngende ewa Luusi naye buli mukazi gwenvaako nenzire wemba sifikisinze kino ngenda kusigala nga ndi mu recycle yemu so bemba sitaddewo mbeera eyogera naye tuyige okwogera abasajja nze kyensinga okuadvocatinga for can we learn to talk as men ogambe mukyalo omugambo waayo oyinza okulowooza olina akababba kangi oyinza okulowooza oleekaana nnyo naye ogenda kumpuliriza nze mukulu mumaka muno sigenda kuddamu kukkiriza kuvoola kitiibwa ky'amaka gano sigenda kuddamu kukkiriza kwogera ku kintu kya bujjama mulundi gwakuna mu maka muno sigenda kuddamu kwogera ku kintu kya butakola mu maka muno sigenda kuddamu kuwuliriza nsonga ya butasaba mu maka muno leadership bukulembeze naye kati tuli eno ebweru tuli mabala tugamba she's not what I married abantu bakyuka gobadde okimanyi nawe wakyuka mukyala wonze omukazi gwe nawasa emyaka emabega si gwe nnina leero she's totally different woman lulinga linda bwanyiiga ng'alina engeri jjajja n'obusungu naye kati bwanyiiga jjanaganaga nomanyi Kyamagero onyiiza modo ya engagement yakyuka kuba yakizuula nti wajje nnyo nze tompa kukirako mba sigenda kuwuliriza because you're emotional and with emotions tetulina kyetugenda kugonjoola n'akizuula ono omusajja bwe nzija nga mbugumye tawuliriza kati n'atandika kwogera nange Kyamagero nyiiza wakoze kino nokola gwe mulwadde olaba nga kikikola ne mugaa kyabadde kikola nangamba kale kikyampisiza bulungi ne mugaa kiyinza okuba tikyakwisiza bulungi but this is what I was seeing I break down what I see nangamba ekitegeeza nze nakifunye obubi because ebbanga lyetumala nga tetwogera n'abantu betwagala bagenda kutandika okutulowooleriza ate teri kisinga kibi nga muntu akola overthinking agatta scenarios luli yakola bwati ate bwe yakomawo n'agaanira essimu ye ate ekitegeeza n'agwa mu conclusion because alina kye bayita blind spot tasobola kulaba nga ggwe bw'olaba ate naawe tosobola kulaba bintu nga mukyalawo bw'abiraba so kitegeeza twetaaga cohesive force from within the partners ne tutandika okwogera bino bye tugamba she's not what I married omukazi yalinga asaba nnyo takyasaba mu maka gonna omuntu asinga okukubiriza abantu okugenda okusaba abeera taata si mukyala abeera taata era taata yagamba nti mwenna mwetege tugende ku kyaki abagenda ku muzikiti bw'oba toosaale togenda kulya leadership that's how it works naye kati gwe taata weesuulirayo ogwa naggamba tokyasaba nakusaba osula mu mipiira ku sande n'okeera ng'oyayuyozuka ssaawa 5 abaana tebagenda kusaba kati mukyalawo bw'atandika obutasaba ng'otandika naye omanyi nti omukazi wange takyasaba nakusaba
n'okusaala takyasaala bw'aba ali akola swala 5 kati akolako 2 zokka okukendeera ku ekyo kiva wuwo gwe kati gw'onoomubuuza gw'osaala zonna 5 akulaba ng'ozisaala kubanga kyokola mukyalawo kigenda muwa ekifaananyi nti kino kyekifaananyi ekiriwo kasuku ebintu biri mu bulamu katonda aba takuwadde mukyala asaba nnyo aba akuwadde omukyala aloge ennyo one of the two they must subscribe to one of the two tewaliwo middle ground either wamandwa nnyo oba musabi nnyo kati bw'olaba awaalaga yeemu it is our job to start to talk about it now the problem ekirimu nti tuganya okukyogerako ne tugamba nti she is not what I married kati gwe kiki wawasa what is the picture like but Andrew that could be subjective but there is the physical attribute omukyala wamuwasa embeere liyimiridde lyagwa olubuto talusibye lutimbidde alyanga ayagala okudduka oba okitegeera kati kuba kati abantu bamaga nti mukyala nge mutunuulire tunuulira n'oli omulala oli alina abaana 6 n'alina 3 naye oli yeefuddeko n'adda mu sheepu biki naye onaafaanana atya awezayo nenkubuuza bwe wali owasa wawasa ki nawasaka bebi bwawasaka bebi bebi asigala bebi emyaka gyonna akula bw'aba akula wakati awo tabeerawo n'okuluŋŋamizibwa nti bamugayidinga gwe bw'obanga essaawa zino ekikujja ewaka kugenda kutuula mu bbaala kunywa mwenge olw'okubanga mukyala wo yazaala omwana owokubiri n'agwa amabeere omubiri ne gukyuka bino byonna tebyaliwo lwakubanga ayagala it was you who provided that sperm because you wanted a child it is only fair nti otuula agenda tandika tumulinda vuga taata vuga kintu kyo kitwale katusooke tukugumiikirizeemukko tujja mugumiikiriza naye abaana abo nno nabo bakola okimanya ekyo kituufu kuba kati agivuga n'agiteeka eri n'amala n'agivuga n'agizza ate ateekemu bino ngoba wannyo obudde obeera oba monitoringa kati agiyingiza ate omulabye ng'ava eri avudde waggulu nakyo bwe tukomawo omukyala yenna ekifaananyi ky'olina oftentimes wemba ngenze mu gurupu zaffe ez'abasajja gye twogerera twekyalenjinga nti mukyala wo gw'olina essaawa zino bw'omutunuulira emyaka 3 afaanana atya 30 years from now waliwo ekintu nze namukyali wange yaŋŋamba ye omukazi yenna wagwira ebbeere wamuteera tasobola amabeere gagwa owali obuzibu weewano ki ekisuula ebbeere ly'omukyala tutandikire awo kuyonsa weebale nyayonsa baana baani baana bange weebale nnyo can't you just be courteous enough as a man n'ogamba ekyasuula ebbeere ly'omukyala wange kuyonsa baana bange I am going to help her regain her body omukyala bw'aba yakamala okuzaala abeera ne kibayita baby fat ateeka okuwakinga out okulaba nti omubiri gudda naye wakati awo nga yakazaala olumu babeera bayita mu traumas ez'enjawulo pain gye bayitamu nga bazaala si ya bulijjo it's totally unique omuntu osobola gitegeera ng'ozadde nze sinza nagikubisaamu kafaananyi mbu I can't bw'ayita mu kiseera ekyo olumu yeekyawa n'okwekyawa era kyovula mu Buganda olumu bagamba nti yalidde omwana ng'omwana buli wakaaba alina engeri n'awulira naavu ezimu ng'alinga avaako olumu balaluka n'olulaluka kati gwe oganye okutunulira nti omukyala ono yeeyisa mu mbeera zino zonna afuuke ekyo kyali olubuto lwe lwagwe olubuto lwali lulinga olwa pireri because of you wamusanga alina akabuto bwe kati ka flat tummy ne banno bw'ogenda okusanga mu mabaala abalina flat tummy gaana kkiriza kasuku kasitoono obateekamu obujulizi nabo bajja kudda mu mbeera y'emu so the idea is this let's start to talk to our partners omugaye nti mukwano olya nnyo endya gy'oli mu kulya wali abantu abalya ennyo waliwo gaye wange yaŋŋamba omukazi alya kati yakole n'alya chocolate n'alya chips n'alya KFC buli kiseera abeera alya namugamba mukwano olya nnyo wenna ogezza ozimbulukuzi naye nga ye omusajja afaanana atya omusajja alina shape bw'amugamba tugendeko mu jimu bwaffe ewaffe omubiri munene ne kakiriwo ekiti omuntu yenna oteeka okukola ennaku zino kye bayita genetical blood grouping
genetical blood grouping togikolangako nja kutwala omusajja amuyita Dr. Tamale wano mu Uganda bwoba mbu simanyi nze omubiri gwagano okendera nkoze jimu biki biganyi akola genetical blood grouping. So me I'm AB+. My genetical blood grouping I'm a hunter. So sirya nyama ya red, sinywa wine wa red, sinywa mwenge bia ankoye ddala bubi sirya binyebwa, sinywa dairy products ezo. Ne exercise nze zenino kukola nina kusukuuga buwuzi because every genetical blood grouping ekuwa exercise gyokola kati goyinza okuba omukazi omukaka genda mu gym nenga si kyekigenda omusala amasavu kitegeeza ki gwe ng'omwami ow'omaka omwo you're not informed tolina information gwolowooza wulira ekifuula omwami kubeera n'amagezi amagezi gava muki mu kumanya n'okutegeera okumanya is information understanding kwe kutegeera the action you make after that is the wisdom kyekikufuula omwami nti mukyala wange ono agezezzaako gym mukyala wange ono ngezezzaako musala emmere n'ebitafutafu ebimuleeta amaani amasavu naye aganye ottereera kamutwale mu bakugu ba nutritionist bamukwere kye bayita diet flow akole intermittent fasting nti buli lwakubiri n'olwokuna nsiiba omanye eyo modo nagijja mu basiraamu era nze njigoberera every Tuesday and Thursday you fast full day obeera onywa bunyuma zinga otambula nga tolina kyolidde omubiri nze awo mba ngenda kankana omubiri tegusobola kubaawo nga temuli ssala bannange. So this is what happens gy'okoma okuingaginga ne mukyalawo oyinza okuba omugamba nti alekeraawo okulya naye ng'engeri gy'okyogera okyogera nga kasuku ng'engeri gy'okyogeramu olinga amusalira omusango nti n'okulya musango luli we wali oyogera nayedamu okyogera mbwa omukazi oyo aganye okulya alya buli kimu buli kiseera alya kino alya kino owulira toni gy'okozesa it is judgmental eyo yeyakasuku naye ono mukyala omugambe naye mukwano omanyi bwemalawo KFC njagala nkubulireyo ekintu kimu lwaki tetugenda netukola genetical blood grouping ne batukebera bagambirwa n'omunyonyola n'okitwala in a sense of love because abakyala and I think this is why we miss the gap as men abakyala their companions babeezi nefe tukane tuba tuna mukyala utosobola natambula ne mu public kubanga gwe ng'omuntu wasembadde omugulira engoye luli wamukwaniranga obuteteeyi bwamusanga nga muyabweguliranga. So that's what you liked. It appealed to your eyes. It was beautiful. But when it was given to you, you didn't take charge of it. Wogamba omukazi yakola naye yeberere wasembadde ogulira mukyala we ekiteeteeyi. Juzi ku Valentine tuli mu February. Wakati awo wonna tomugulirayo kantu kalala. Bannaye Kyamagero abakyala atogenda baleeta ebintu bye tutategeera abakyala ogenda baleeta ebintu bajja tujooga abo boolaba akasuku kiriwo ekiti whatever you water grows ekintu kyonna kyofukirira kikula osegedde omukyala we bw'abeera ewaka nga akujooga n'otavaamu mwasi kumugamba bino bikome ye kyafukirira kyeyongera okukula ejjoogo lyeyo oyongera okukula naye bw'otuuka n'omugamba nti nasuuna kijja mmala nasuuna awulira n'amanya nti kati wano tekigenda kubalansinga. So tuli mulembe ogugamba nti she's not what I married and he's not what I thought he was. Nti fe abasajja tutambula eno tuterekawo embeera gye bayita macho ntambula nina 6 paaka mwana juzi yaliyo ku Twitter n'agamba nti alina omulenzi gw'abadde ayagala okumala emyezi ena ng'amugamba banka buli wamusanga ayambadde suuti naye ng'amugamba okwera ku banka kyandi mu branch y'erugazi naye nja kubuulira juzi tuba tuli ku mulambo nga sitagiddemu ba funeral service nga wa funeral service kabejagamba bwaki banka bulijjo agamba banka kati abakazi ne batandika okugamba he is not what I thought he is because the thing is tupa kuko kuwasa tuwasa lwa vibe
tuwasa revive gino emyaka gye ndimu ssaako yange yonna nze nsigaddewo naye kanvune gwentega n'owasa ku lwakubanga bakasuku bonna bakoze eki bawasizza kati opakuka era mulina omuze ennaku zino ndi mwena mwagala kuwasa mu ssaako zezimu nti abawala abawangala ne mukyalawo bonna babafumbiddwa mulina kuwasa mu ssaako eyeemu. It's going to be hard to manage because an alliance basobola okusalawo ne babalumya emitwe mwenna. You must find someone totally from this group atalowooza nga bo. Kati we are not talking, that is one. Two, we are judgmental. Three, gano ge mazima abasinga batagala kwogera. There is a lot of casual sex going on. Casual sex kye mu Luganda kwegamba okubeera awo nga tuli mu kwegatta bya kinyumu onkubye enkukubye enzijaamu mode eyo gye tulimu ne tugaana okufiitinga ebyaffe ebiri ewaka kazi ewaka takyakijjayo bulungi kyavaayo andi ofunye wana n'omukyala n'atanga nze amaanyi oli ge nali ndaba sigeegano amaanyi nga bw'ogalina okwogera ne ka children k'osanze wali naye bannaaye obwana bukola ebintu oluusi abasajja bakunyumiza n'agamba akaana kakubye essama naye akati leero tukole kawundo osinziira waggulu oti gatunudde wansi n'omugamba wanjisse wala sikiwa nti maama w'abaana kinanaakitegeera olumugamba ate olukindo sema olubuto lujja kunjiikako naye kati tuwulira olukindo yalufuna ku lwani yafuna ku lulwo webale nnyo nze ndowooza we are a little more inclined ku bye twagala fenga we are selfish as a generation tuli selfish kabe musajja kabe mukazi both the men tuli selfish nti omukazi ajja kwagala nnyo genda mu jimu naye ng'ekimutwala mu jimu alina ebisajja ebirungi byalaba ebifaanana obulungi ebiriyo vis-a-vis the husband at home naye nga yeewaka baawe buli kyaggula akimuwa ku ssaawa 4 ez'ekiro dina ate n'amuwa emmere eno ey'Abaganda ensujju ne girasi ya juice ow'amaanyi takendeezanga ku shuga za baawe buli ku makya amuwa caayi kikopo kyenkana eno n'amusibira ne caayi genda n'oyo ku mulimu sugars nyingi nnyo zino zi refined drinks frenzy drinks teziggwa mu firiigi tava mu KFC naye nga bwagenda mu jimu agaba naye waliwo gaaya asitula ekyuma ate nga ne mu jimu bamugamba tolya after 7 kendeeza ku refined drinks kendeeza ku actually ye kimuleeta mu jimu sikola jimu yetegabana kubanga ali mu fantasy world kati ye mufuga enkyukakyuka ze tuyitamu nga tumaze okuwasa abantu oba nga tumaze okubeera n'abaagalwa baffe I think it's only fair bwe tutandika okutrackinga gundi ezo nye nagamba nkozesa Johari's window emodo gye nkozesa ne mukyala wange ennyamba okukipinga track era olumu mugambe nga mukwano sitegeera weight eno gyedda nangamba oba gundi ya family planning empa hormones eno ne tugenda ew'omusawo babimunnyonnyola wendi mukyala nga agezezzaako weight ku kino na kino akabina kakoma eri sitegeera kigenda mu maaso nibagamba no katukebere hormones tuddemu tumukyuse tulabe Kyamagero that is inclusion nange bwe ntuuka olumu nga ntandise okugejja ebitategeerekeka ye alina wampimira alina essaati zampa nangamba yambala essaati era nze nziyita tape measure mu wardrobe yange buli bwenjambala alina epeesa ali kasita aliraba nga liri mu intensive care ng'asala emmere ngaga katugenda kusala emmere and I am cognizant of that nti nzikiriza kyaŋŋambi because andabirira twerabirira ffembi na ffembi we identify these changes so ekizibu ekiriwo nti one tetwogera tuganya okwogera tulina nnyo kye bayita amawanga amagatte okitegedde tulina nnyo kye bayita amawanga amagatte nti nze nja kwogera ne Kasukwa ajja kwogera naye kinkyayogera naye mukyala yannema buli kimu akikolanga bw'ayagala nze kati nze nwane n'omukazi bankube sigenda kubibeeramu ebyo ngenda kubeera musajja wambala obeera musajja munafu omwami ow'embala ayimirira ne mukyala we mu kisenge n'amugamba bino saagala kuddamu biwulira obukyafu nkooyo nze wange baali bafumba amatooke naye nga bagafumba bagasaanisaako akaveera lumu nenkalaba nemubuuza bino twatandika jofumba emmere bwe tuti
nangamba kikyotegeeza nemugamba akaveera kano katandika ddi okubeera waggulu w'endagala nangamba nedda bulijjo kabayo nemugamba nze amatooke ge naalya nga temukateekako mbw ate lwaki nemugamba kalina chemicals heat eno bweva mu ndagala n'omuliro ogubeera ku sigiri chemicals bakozesa obuveera zino zitandika ogenda nga zisaanuuka mpola ne zigwa mu mmere eno saagala kubeera na birwadde gye bijja nendowooza akitegedde ebbanga ne lyeyongera mpitawo ogwokubiri nenziramu nenkasanga kati olwo ebagijjula saagirya n'ogaana hani nakyogerako nti kino kikole ki kikome kiganya okukoma saalya kwolwo bagijjula neŋŋamba engeri gye mwafumbyemu emmere si gye twakkanyamu simukubye sikoze eki nenvaawo buviringa nzigenda kukola byange awo wennyini yo nekimurigestaringa mu bwongo nti kakino kikoze eki kiyiise neyeetereza. The reason is twalina ground we twayogerera tulina we twatandikira okunyumya kati tetulina venting mechanisms zino ewaka mu bantu betuwanga tetwogera nga abasajja because tutya nti omukazi agenda kugamba oli week omukazi agenda kugamba tosobola omukazi until we start to talk ne bwe tunawasa abakazi abawera 5 nga tetufikisinze ensonga zino ojja sigala oli musajja alina ssente atayogera bikuluma ojja kusigala oli mukyala agamba nze omusajja kyagamba kyenjogenda nakyo naye bannange bw'obanga owasa oba ofumbirwa ofubanga nnyo obutatomera ffenna tutomera but what we do we compromise and tolerate oga kino nja kigumiikiriza kino ngenda kuseseetukamu katono because twakulira mu maka ganjawulo so twagadde nnyo ebirungi ebiri ebweru naye ate we tubireeta munda tetwagala birabirira abasajja tukwana abawala nga balabika bulungi naye ate we batukiriza ne badda ewaffe tetubalabirira tubateekayo to keep a home but you know you can only keep a home when you're actually being taken care of too. Mumukyala togenda musabu awo amale omwezi ku mwezi ayambala ekiteeteeyi kyekimu kyovula abakazi abo bambala ebintu ng'ebya akeera ku makya ngambadde t-shirt kya MTN nga kinene bwe kiti oba ekyabano bagundi adhesive gundi Arapex style adhesive azuka ina yambadde t-shirt ekinene bwe n'omugamba mukwano ogenda siba tayiro kiki ekisati nga bw'okibuuza ofuddeyo okumugulira engoye. I know this is a very uncomfortable conversation. Naddala eri abasajja. Omuntu ayinza ogamba Kyamagero yalidde but era abantu bagamba yino nga Kyamagero gwo wolereza bakyala. No, oli Mr. Lava. No, for once abasajja tukirize mbu input yaffe mu relationship ntono nnyo naddala mulembe gwe tulimu. Ffe tulowooza nti bw'osasula fees n'obagulira emmere ewaka kiba kiwedde. Oteekwa okutuula ne mukyala we waka n'atuula mu ntebe n'okwata ekigere kye kino n'okiteeka wano bwoti n'ombuze zino enjaluddamu zipentinga ddi era naye okulaga nti enjala nfu ayambala zi opening nga mugenda mwenna ku mikolo ozitunuleko otye kyekigenda mu maaso ebamba di naye waliwo kyega oba olumu akwata empale ze ezikaddiye n'atandika oziriraanya ettaayizo nika oye otandikoga zino nga zirimu obutuli akubuza kati omuntu ajjaga n'empale enzemba nzimugulira naye kikibuuzo kyebadde ngenda okukubuuza nti abasajja bagule n'empale z'omunda omukyala gwe takugulira bokisa tebangulira bokisa vesti nazo vesti era nazo nze nzeegulira kati gwe weesiimye naye kati ku bantu nga nze ng'omuntu I don't buy my boxers. Tomanyi boxer gye bazigula? Sizimanyi. Vests, socks, hankies. Ebyo byalinda. Era Mukama mwebaza nti abitegeera. Era yoba oli awo oluvannyuma lwa myezi 2 ng'ayira ng'aleeta nga baliwawo. Nga baliwawo stock empya. Olw'ensonga ono sisobola kufuluma aka nga Linda tazuukuse kulaba mu enfulumye. Nyambadde ntya olumu amanyi obinzi jala nga ebyo bijjeemu. Wena olinga Rain bolaba ebikaati bikwatagana nakwatagana. Mukyalawo. N'akuddisaamu engoye. Jezo zijjeemu. Tezikwataganye. Ekitiibwa kyo kasukuye mukyalawo nze kasitanda ba mukyalawo mmanya ekiriwo. Muve ku bino bye mwenyiriza. Bwe mutomera bwenti nga mpita mu kyanja. Ne musanga agenda ku supermarket kyemmulabamu awo yeggwe kati tulina okutandika okunyumya as men
ekyokubiri tugamba omukazi yakyuka because we twatandikira nga tubakwana tetwafuna clarity. Awo kubawo nnyo tetwafuna clarity. Oyingidde mu kintu kino ngenda kuwasa yes. What is your financial journey? Kubyensimbi oyimiridde otya? ye financial journey Wetaaga ogimanya. ey'omusajja oba ey'omukazi Mwembi. Omukyala n'omugambo oyinamu mmeka? Oteeka omubuuza because omulembe gwe tulimu women are empowered bakola. Nange nkola ki? Nange nkola. Awo nno we wasinga ova firimu mu Kampala kati. Mubuuze nti oyingiza mmeka omwezi? Ate nawe wakubuuza omugambe nyingiza kino. Because financial transparency and emotional equity bye bikyasinze otutawaana. Kyamagero wabeerako ebweru. Ebintu byogera nga byebweru. Nga si byawano. Siriiwo. Anti goyiza wajja n'emize gy'ebweru. Nabeera US emyaka 2, nembeera mu UK emyaka 4, nembeera South Africa emyaka 2, nenkomawo Uganda. Bino byonna mbirabye nti abantu abasinze okubeera nga beerufu as couples. Ayina nnyo ebintu by'abazungu. Wulira si by'abazungu. Fenno tutowa butoyi oda. Mbuki. Nti awo vaawo mukwano, vaawo sikwagalawo. Navaawo. Oyo mwana wa nnyoko gw'odumira bu. Abagende bazadde baleme muwa mateeka. Naye wanajja vaawo etumuga nti madamaze. Wulira. Up. Bw'omugamba mukwano, tuweemu akabanga twogere eby'abasajja basajja tunja kuyita ovaako ki? Tolina kyovaako, but why do you be... Kati gwe kyolina gye bayita patriarchy design, conservative design, which is okay. And that is why abasajja ennaku zino batya abakyala abali empowered. Because approach yammwe mpitaako sikulabayo sibasanga. Be subtle with leadership. Mukulembere empola. Mukyala wo oli mukugamba ate obuzibu tulina abasajja ennaku zino abasajja tulina olugambo. Abasajja balina olugambo. Kyogere nnyo olina olugambo kasuku. Abasajja balina olugambo. Nti ave ewaka najja n'akwana ka bebi n'akasamba n'atandika kagamba mukyala wange wakeeyo takola kino takola kino takola kino takola kino. Olugambo lw'ogamba. Olale nnyo. N'abakyala ne batandika kugamba my guy he does not do this, he even doesn't do this, he even doesn't do this. Ebyo bekasita tutandika okubyogera mu third party. You are arming the devil. The devil. Kati omuntu agenda okulwanyisa amaka go afunye ekyokulwanyisa. Akimanyi baawo takugwira biteeteeyi takuwaayo sente za mwezi kati buli mwezi ng'akuteekamu ekimuli ng'akuteekamu n'engoye empya n'emitwalo 5 buli mwezi. Mu mwezi ogwokuna oba watadde dda. Animal. Because awo wooli ofunye omuntu afaayo, someone who cares. Oh, he's caring. Oh, he's thoughtful. Oh, he's... Ne bw'otuula ne bbaawo n'omugamba naye mwami wange ku lw'amaka amalungi nyigirizibwa mu kino until we start to talk as families. Divorce ziri mu kweyongera kasuku, separation ziri mu kweyongera, ate ekituka kabiri ebintu ebi sente na kusoma nnyo bye bitubonyaabonya. Bitubonyaabonya. Nze sibalina kumanya abantu tulowooza nti bwe tusoma ennyo buli kimu kijja tulina biruzinga. No. Actually, the more you get enlightened with education, you realize you're independent, but you need a support structure. You need someone to hold you up. You need to be accountable to someone. Kati abasajja tugenze ne tukola ennyo ssente ne tulowooza natera okulekawo ne tulowooza nti nzija ne tulowooza nti bino byonna bye tugenda okukola ssente yegenda obimalawo. No. At the end of the road, every man watching this, all you'll be left with is a companion you showed mercy, a companion you showed kindness and empathy. Mukyala mpuliriza, ojja kuba mulungi, ojja kuba ng'oli mweru, ojja kuba ng'olina ssente nga wasoma, naye bw'onooba tolina mpisa. Ne bw'onoofuna abasajja ab'enkana ensi n'ensi, buli omu ajja kugamba kyasoma kirungi naye kirinamu ebintu bye sitategeera. Kijama. Kirina ssente zaakyo naye kikyafu. Sikitegeera nnyo. Kati ebyo ebintu abasajja tulina okutandika bannange okubeera ne ssente nnyingi tekitegeeza nti oyogeza eddoboozi ly'amaanyi nnyo. Women being empowered doesn't mean to be little men.
olwokubanga nti wakati gwalina omulimu bbaawo ng'ogwe gwaweddewo tekitegeeza nti kwegamba ogenda kubeera musajja waka nedda asigala balo semanenge tomufuna muyise mu kitiibwa kyasigadde nga balo ng'omulimu gwe bwe gwaweddewo n'ogugwo bwe gusobola okera ne gukola ki ne guggwawo mu relationships zonna mu maka gange gye tugatambuzaamu modo gye nkozesa ewange eyinza obutakola wo oba eyinza obutakola wa ali naye ekitugatta era ekitukuumira ku steadfastness okubeera ali nga tuli tolerant n'okwogera mu relationship waliwo nze bwentuka nga linda avuga 7 nze nga ndi mu 3 naye ng'osirisa oti obukulembeze bw'ewaka tubuwanyisa mu bufumbo ono n'avugamu kati bwe nalwalira mu covid nga ndikundirye ennaku ezo zonna zonna nga soogera ani yali afuga ewange mukyalawo webale nnyo I am incapacitated I'm in intensive care naye singa nali muyisa bubi yandigambye omusajja ono engeri gy'abadde ambisaamu bw'ati ekibi kigwana wala kaafe teyandinzirusiza na mu intensive care. So sente n'okusoma ennyo mwe mulowooza bwe musoma ennyo abaami I have a masters I have a PhD abantu bano boosanga mu workshop n'onyumya nabo ne mwogera enzungu ne mwogera zi strategy mukulu taata abo bagenda kuwaanira mu workshop bodde ewaka omukyala yalina blueprint entuufu mukyala wo muwe ekitiibwa ekimugwanira temulekerawo olugambo mulekerawo okugira ku bakyala bammwe bannanga osanga abantu nga fayiro ze wabwe zonna zonna ziri mada wabiwulira ebiri ewooyo kino kyabaddewo kwegamba gweoliawo oli mwaluwewerewo omusajja omutuufu abeera n'emmizi abakyala okukola ennyo ne mubeera ne ssente n'obeera nga tova ku nnyonyi n'obeera nga tova mu workshop maama oli CEO munnanga at the end of the day olina obuvunaanyizibwa ku balo so nga tetunnatandika kugamba mbu he changed nga tetunnatandika kugamba mbu she changed ffe nga ffe twekube mu torch are we talking are we opening up twogedde money is an enabler money is an enabler olwokubanga nti gwe olina ssente toba wa kitalo nnyo naye munnanga tekankubuulire ebbanga lyonna ly'omala ng'okozesa ssente okufuga amaka ago ng'abantu toba kwegamba obalengezza tayimu ejja kutuuka ng'abantu abo beetaaga nga ne ssente tekyasobola kuyamba so twebuulirire ng'abantu as human beings but for this generation we have a crisis of marriage relationships management tetugirina bantu mwe temukyasaba mabaala gafuusa mabaala muli vibe ku vibe temulina mbala n'abaana bammwe ze babayigirako tuddeyo abaami tutandika okutwala bakyala baffe n'abaana baffe mu church ne muzikiti bagende basabe tubeeko values zetubateeka mu tutuule wako olumu tunyumye n'abantu baffe ago ge gali amaanyi emboozi ebeera ejja kweyongerayo father nina ebirala bye mbadde njagala okukubuuzaako naye maziki asimbye awulira nti bw'agenda ojja kweyongerayo so ekyokukola tewaliwo nnyo it's always a pleasure having you around ndowooza discussion ng'eno sisira nnyo okuba nazo ku kyano kuno naye ngireeta lwaki nti twagala oyige nga bw'onyumirwa oba okitegeera so many marriages are falling apart and this is everywhere. We are not talking. And by the way kati bw'osanga abantu abasinga around 50 years 50 years ate bamala ne basetolinga naye abavubuka wakati w'emyaka 28 n'emyaka 40 obuzibu obuliwo bwe buno gwe buli oweeraba bwoti kasuka olaba osobola ofuna omukazi yenna gw'oyagala because you have the money you have the means you have the motive you still energetic ye bwakutunuulira nalaba ebbanga lyamaze wakaano n'agamba ntademu nnyo sigenda kulindawo kyakubiri abakyala bajja kukola byonna kubanga ebbeera ekyatunudde Uganda gyeraga ate n'omubiri bwagutunulira alaba gw'amaanyi gugenda mu byonna bye yeetaaga but beyond the bodily appearances and the worldly enablers what value do you add to your partner? Are you talking? Ane tuligo okwogera tutandike okwogera tutandike okunyumya tutandike okweyabya nze ndowooza kyensinza oyigamu leero abantu balekerawo olugambo ekintu ky'olugambo nekyo kiri very important
abantu balekerawo olugambo abantu mulekerawo olugambo kuba olugambo lwe lusinza ovaamu ebizibu bingi. Teri mukazi agenda kutwala makaago mukyala nga mukazi gwonyumiza bbaawo byatakola kubanga yajja kujja byatereeza. Teri musajja agenda kusigula mukyalawo nga abeesinga ku information etaliwo, abeesinga ku byomugamba mukyalawo byatamanyi ye bwajja byamuyigiriza. So omukyalo ono byomugamba ku mwami wo byazanyisa n'amutwala, n'omwami byomugamba ku mukyalawo byazanyisa, so kiddayo wali tulekerawo oluki olugambo mujje third parties muvemu ebyo sabanyiza kankubire basenga era kankubire maama. Third parties are devils. Tula ne mukyalawo, tula ne balo, mwekwana mwembi songa za muzimali. Beto tugenda okubeera for today. Thanks for watching. Tobuka Bolango. Continue subscribing kat we are moving to 200k subs. Amazing. Yes. Amazing. But thanks a lot. Very humble. For the time. Until Until next time. Mubere bulungi mweraba.